abalungi tubaliza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha davanda batuba ne mwasibye mutya muri mutya basema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basemba ne mukama yebaziwe atengera ne yongera okubebaza mwe bale ku subscribinga mwe bale ku sharinga mwe bale kuberanga mu sharinga mu budowetinga ku TikTok banange n'ababulopa banange sibayina ko buzibu nenga banaye mwe bale nnyo mwe bayedera kujukiza subscribinga atenga onako lero mwami genkoze ne ku kamera ye Mr. Musazi akola bulungi video akola bulungi audio gweno munange munonye ko wali ku cyari kuli ku DMS record oberenga okola ki obufuna atenga nagamba Life Experience tulete ebintu bingi tuleta abantu bangi twogera ku bintu ebiriwo mu gwanga nosobola okubanga okola ki otegera ki ekitambula mu gwanga ki kiriwo emboozi eziri mu bantu waliwo ekintu nga mbutuufu twetaaga okweterezanga ffe gweno munange onako olwaleero nina omugenyi waffe onasabula kankomono omugenyi waffe atubuzeeko ate era tukomo tutandike n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Hello Trophy Njingo ngemmanya Life Experience Uganda musubscribing muliking ate mu commenting. Welcome to the show. Nava nkyazizzaako wana naye tugenda kuba tukikuba kasavu kanyama terera Trophy Njingo ate tonda Tonda no basobezza. I know. Choka tuli ku Life Experience Uganda ne nava. Amana bagaye bagenda ku YouTube channel. Ba subscribing. Bomolo subscribing ate genda commenting echo uli anti kye kikujamu ekibanga kikuletere buzibu. Ate liking ate sharing. Mikwano YouTube channel erika ebirungi erika ebinyuma. Bishagala okumanya kikwata ku bulamu bw'omuntu ebikwata ku gwanga buli kyomanya kiba kituuse mu gwanga. Kweno channel kwosookera. Era oboga nawulidde Lwasa yakoze bwati ate bisala binti aba Life Experience. I know. Subscribe. Sharing. Atengera nga bulijjo mbagambe ngenda kuba mbalete omukyala Trophy Njingo. Papa mwanjule mu bitibwa ki atunda ebiziga abakyala abagala okushana n'okulabika obulungi naffe byaba black abirina kyova mulaba bambuza nava weesiga gazigo ki mukajja wa Trophy ayagala osigala ku kannakyo osobola okunoonyako Trophy kuno ku simu ze tujja ziteekawaawo osobola okubanga omunoonyako munange kino ne kino engalo zange zaagaana abakyala obugalo tugaana nange nno njagala kubbiira kizigo naye kinankolako Oyina sente je kisobola okuleka ngoli mwavu. I know. Ojizo kaluba. Ojizo kaluba nga tulina muka sente. Okay, banange twagambe tugenda tandika n'omulamwa gwa. Omulamwa gwa Trophy. Omulamwa guli nti abasajja abagagga bano lwaki bazanyidde nnyo ku baana b'abantu. Abagagga ngabani kuba abasajja abalina mu kusente abasajja basingobera mu kamera kale nze njitwalanga abalina kuba omuntu nga talina tasobola kuvayo mu kamera Lwasa atono akwata oli ajegula abaana b'abantu mu kamera ekyo nakisuddewo ekyo nabadde nkikiina simanyi oyo talina za kulya nzaamu omanyi kwe kiva abasajja abagagga okujegula abaana nga wogambye nedda bajegula be bayagadde okujegula bobanga toli ready kukujegula tebakola ki tebakujegula kakati Lwasa ne bobo ina sente meka ze Trophy tayinza kunsobola omanyi lwaki manyi value yange ate manyi bwe banoonya sente kati agwa kubano atamanyi gabo bali desperate banange nenfuna Lwasa yo musajja avuga manyage okitegera tebamanyidde basula ntebe bamanyira abagagga kati shobola okumngambe bawola tibakere kumacha bakole bave mu byokusabiriza batokoze gatowe wadde value bajja kumanyira gumira kuteeka mawulire gumira kulangira ebobo wambo nakola Lwasa kastamalo kuagalo bimanyi akulangira na batazi yali bwati oya gondi yali bwashegera yensonga ndo nyinzo kuwa abala bakole kyekisinga okuba ekikulu abagaza bano n'engombo yange zano ba billioni ya zate bamanyira kuba manyi we banoonya sente eshegede ne waba musajja billioni ya takumanyira tasobola kiretero tumanyisa fa abakazi bwengo yagadde anyway olusi kivane ku kikula ky'omusajja gye yakulira oba n'ekikula kye kyobona zawe nali sinna balaba Lwasa nze saagala abasajja b'e Masaka balina urban excitement okikwata ku sente nekiyingira Kampala kiba kinoonya bakazi beeru kati nga bootulaba I know kyagambe kinoonya byeru bikazi byeru binenenene kijja kunfunaaze mulayi ne omutoli nze sirimu kwamanya banoonya sente ate saagala kumanyira kyakubiri kakati abo abasajja munnange bwe bafunyemu ku kasente n'asanga ne bana abawala batayagala kukola bangala obunani abalinda okubawa awa bakufunye abo nfuna ngufuna bulungi naye ng'okusinga ziba product z'e Masaka ogusinga Masaka kajambo
tebantega teriyo ko babugerere nti oba babusoga kale abalala sijja kuboogera for security purpose naye era nga naye okwata luguudo lwawa nayo gansa ye ya Lwasa ya Masaka kiba kirungi nza abasajja kyembagamba balina ssente aba bagagga bana kibakola abana babanaabu n'abaabwe bagenda n'abaabwe bakibakola mubakolinidde olina okuyisa omwana abaana babanna obulungi kasigala ngomanyi nti oli abaana balimu egi emu n'abo abawala bokola ki yes bodatinga yes n'obakala omwagadde nga tebigenze bulungi tewali kimukuleetesa mu kamera otandike kunnyonnyola nsi kutunnyonnyola yagamba kati ekyo kigenze ngenda kuleeta omulala alinga alina faamu wakola ki nomanyi kwe kiva asanga bino ebiri desperate ebitalina byakukola ekyo kimanyi nti katonda manje galakafirida mu bulamu kyekirooto kyange kasita Lwasa nebaga kajja kampa oba nfuna naye nga lwaki asobola okuwa nesingako yo naye nga asanze olwedde olina value olinako wooli okitegete olinako wooli kati mpozi nze Lwasa oba wabanjagadde mpozi nga genda kumpa hama ne hama ekyaliko benzi ekyaliko kale kaŋŋambe essaawa eno my dream car that is formatic blue tech kale kaŋŋamba agenda kumpa formatic ate nga asiimye sigamba nti kankwe formatic nkwebakeko ng'asiimye Lwasa tugezaba mmotoka kubanga wolaba story yo n'omukyala gwe yagize gwe ya proposinze ennaku ezo yagamba yamusaba emmotoka nga ya bbeeyi esinga eyiye tasobola muwa mmotoka ya bbeeyi ate nga tugeze nti twefuni ovuga oba mmotoka kitugeze hama ate nkugulire oba esinga eyange anti kubanga batamwagala otokimanyi nti omusajja aba akwagala omusajja alina ayagala mukazi we ku llo amuwa n'ekisinga ye kyalina okitegeera tasobola kugimuwa kuba amukozesa that is not love eri abeera nga sex machine ye naye bw'aba akwagala agamba mukwano kanvuga evitizi vuga benzi yange kuba ayagala sanyusa mukazi we naye balimu okukimenya kyogola abakaabira mu kamera oluvannyuma oba nfuna ate n'ebyo ebisajja ebikulu katubigambe nti naffe abawala babaagala tuba tubaagalako ssente zammwe kubawala nnyo kubawonyaawo tubagala mmwe era gwe ssebo bw'olaba ng'omuwala ng'oli mukulu totegerekeka naye ng'olina ssente mu bwongo kiteekemu nti nkwagaddeko ssente zo ndisinga obadde toziyina ng'oli disorganized bwoto nandikwagadde abasinga batandise n'ogamba mbu oba Lwasa zonto balinga mawube bakakiraba kati omuntu ategera obulungi akola ebyo ani gweyagala oprovinga talina gwe aprovinga gw'omwezi guno oleeta ono aprovinga n'abatanzi naate oli klasi nene by the way yagwa bugwe mumbi yagwa mumbi yali teyetegekedde naye nga kilasi eri waggulu ku ya Lwasa omanyi waliwo ekisajja kyoyagala kankubulire nze ngamba abawala nti ebisajja ngaebyo olina kyagalira mu nzikiza nokyewaka nenkeera nolayira nokyewaka nenkeera nabatanzi kyeyali akoze kyonekikwatayo ka vidiyo nga bali ku gundi kamubwe kati naye katambula obukakafu kireeta obukakafu naye nga Lwasa olina kyagalira mu nzikiza tebitegeera ebyo bizolo omukama aba yakiwa omukisa nga kyakwata ku kasente naye ngaobwongo mye zero tofini tokubye no ngamba bugambi njogerako oyogerako nimukwogerako kati abawala kyotegeeza kyogamba mbu nno baveemu ku basajja abagagga balina ku kasente bakole babeere bakyala abagagga tebaba bakabagagga mujja kukaaba buli mbeera kukuba ovuga Lwasa gambe gwe olwo nno mwafunyemu obutakkaanya givuga ogikomyawo wano oli luddawa naye nga nze ngenda kuba ku kkubo ngamba oba kati ngenze Masaka oba nvuddeyo ngenze embala yange ne kadi yange what it means owulira kikyo naye otula mu mmotoka y'omusajja olwokuba yakwadde nti vugamu enkeera agikugjako nodda ku kigere ne bagamba mwamulabe bagisise ate nga bayithawo abagagga bangi wano e Kampala bwakukwana nga akwagaddemu akatini kale ayagala kukozesa akuwa akamotoka ke n'okavuga myezi 2 gumu oba oli kukuba nga bagamba mmotoka ya musajja ne bwe nali nkyali ku bigere naye n'okkiriza nti essaawa yange tennatuuka butuusi n'omwami wange akimanyi ne wanaaba alaba interview kyogamba tofinga emmotoka gy'ovuga si ya musajja wo kuba ndi mukazi mukozi ndi CEO mulamba Trophies Beauty Lounge nza ovuga emmotoka y'omusajja ate ne kyonna kyaba akutte oba katugeze njagadde formatic akutte millions 5 azimpadde saagala okibale nti nno yiyo kyolina okukola kubanga onkozesa sikyo naye abakazi balina kuzibuliriza omwami wange kyonna kyaba akutte
kiba kicho ne bwabangulidde poloti saagala dde mu bantu yeesome bannange oyo mumulaba kale akapoloti kaliko yazimba mu wali obuzigo nze nakagula yes weebali naye kye walina okukola kuba wali ondya oba onfuna okitegeera bwali buvunaanyizibwa bwo wali okola ki oli ayagala ni abagigula atandya yali takugula buguzi nga gaiwana kukona trofini kati nagamba manyi trofini nkwagala bikino mugamba manyi olinamu ku sente akubuuza weetunda era nze kyenkubuuza ogenze wala nali mu jaamu omusajja nasendabirwamu nantemyako nemuga gwe kiki ojegeera eriiso likuluma mulamye beautiful okay thank you banesaba ku namba yo nemugamba olina sente what enamba ogitunda of course bwoba olemeddwa oggula enamba yange kitegeeza tonsobola njirunda emitwalo ameka 3 nawe gaba gakulemedde wano ku ntandikwa kitegeeza togenda sobola tonsobola oba onfuna era ntulemagana kati olemedde enamba bw'ate I love you abakazi b'ennaku eno trofini nga mukyuse tetukyuse embeera yakaluba n'abasajja baavu bangi nnyo ate bamenya njagala nkubuulira omusajja omwavu amenya nava omusajja omwavu amenya na buli kyekola owulira ng'azikondoka n'emmotoka eggwamu amafuta bamenya bali ku kamera ate be balungi abasinga ate abagagga bali awo bamawube anti kye bagambye omuwala awunziko agenze nooli lwa bulumi babeera mu buli naye ng'ali ati nange butaddiyo tegere nga tanakyakola yaliwo tofini onzite abasajja abaavu be bangi abagagga be batono ate nga babi bo babi abagagga era kizibu nnyo sanga omuwala ayimiridde nga nze nga nina omusajja omugagga naye nkugamba wuuno omwami wange abasinga babeera disorganized baba disorganized baba tebategerekeka naye bano abaavu baba bambala bekolako ezebbeeyi nebalagika ku buko noyimirira naye nga muvubukalekamuline nga gwamanyi kyoliko nogamba mukama nayamba nogumirayo abagagga basinga baba bakunnyonnyola bakunnyonnyola nnyo timunaye mumulaba oyo ye Lwasa lwakabutono naye nnomunaye alina sente n'omulungi yalungi ambakyaliyo obutagamba tofini yaliko ki ekituufu mwagala kyabakyala abakazi kyebagala ekituufu sente tetujja kwebuzaabuza nti njagala omusajja mpuliriza tetugana kwebuzaabuza nti bannange nze gumulaba wano trofini njagala omusajja alina sente newoba mubi kale njagala omusajja nga mulungi ng'olina haiti ekoma kuli abo bakulimba at the end of the kiwunzikira wa mu sente mani nzamba njagala sente saagala musajja mwavu agenda keera ŋŋambe mukakati mukwano obadde olinayo 10 awo manyi batandika batyo obadde olinayo 10 oba bayagala kumuwola for the first time n'olimuwa ne wayita ewiiki akati bebi olaba kenjagala okumaliriza kaliko emitwalo aga nze wange tojja nkubuulira amazima ze sirabirira bantu bakulu njona kikugamba tolabirira musajja ate ababalabira bo baliko ki bulemu kubanga wakwogera ku makya nedda nkubuuliragamba n'abawala ku gundi yange ku tikitoko yange bwogera ku makya n'oteeka akameeza ku mmeeza olumanya oli kukikkirira okola ki ogenda nawe nogera ku makya n'omanya nti kati emmere gyetukoze gyetulidde nze nagiguze enva nze naziguze manya oli kukikkirira omukazi aliwo okuweebwa munjogenya nga balina okwetereza katulabirira otya omusajja tagana nakukubalamu magezi ajja kujoga n'empya zikukube kuba omulaze nti gwe obuvunaanyizibwabwe gwe musajja nze saagala ddala musajja mwavu era nkibagamba bulijjo omusajja mwavu tosembeza ne bw'obeera tuli ffena nenkulaba ng'olimu akasebengerera ogenderera ng'odduka bamuvumu abutama omusajja abisome yenyiwe yetamwa kona yabiraba muntu agambera byava kuono okunteka mu limelight oshege kati ng'ebyabinde basaazi n'ebitrendinga sikikkiririzaamu rape mukwano gwange by the way sikikkiririzaamu kye yakola naye kyemanya nti bayigira mu nsobi zaabwe I think ensobi ejja musomesa ekyo bw'oba ng'azize mu mukwano omulala ajja kumanya nti kati wano life yange nina kukoma wano abantu tebaagala bantu basanyufu tebaagala bisanyusa baagala biyiise nze akawunti yange esooka bebagihankinga nali waka omuwala ali Dubai sibumanyi nako manyi audio gye yampa nga balaba sikyateekayo video yagamba hey obadde ngaokola video ng'oli mu mmotoka baagisise kati mwezi mulamba toteekayo eyo baagitwala
Bochi daba. Tamanyi kikyoliko. Account bakola ki? Baji hackinze. Imagine. Kati kyenkugamba nti ebintu ebisinga ina kubikolanga biri private. Toyina biteeka mu kamera. Ate n'ekirala. Nze njera kyenzikiriza muzo omusajja wange mulungi nnyo. Twagamba okubeera nga yuno ali mu bantu. Kirooto kya buli mukazi. Gwe yandyetaaze okwagala. Omusajja kirooto kya buli mukazi kati bwe kiba kirooto kya buli mukazi okwate ekirooto kya buli muntu okitukube. Batandika okwenoonyeza ebyabe kati mba nyina kikukusa nnyo. Ate ne waba mulungi tebabulako kye bamuvuma. Hane oli tebalina. Tebalina bambi. Kuba kati ogenda muvuma kintu oli mwavu. Sente alina. Anti obulungi bw'omusajja. Wallet. Abasajja ekyo mukiyige bannange. Obulungi bw'omusajja wallet si height. Mune bakyerabira. Wallet. Ebiriwa. Ebisi. Nedda mukwano. Ebyo twabikola mu myaka giri egyo egya wansi naye kati tukuzeemu twetaaga abantu. Ngomanya kitegeeza ng'ogenda kubira omusajja omugambe nti ndi sitaaka ono njagala emitwalo 5. Agambe leeta linnya ki? Mpozi leeta mannya ki? Okitegera? Ako akabuuzo kawonyalusa pressure ne sukaali. Byonna ne bikakana. Bano bajje juzi nazikuwere kale kandabe enkya. Webale nnyo. Kandabe ate nze nina obuzibu nze sijja kuvira kugamba nti bannaaye walabye anti yagambe kandabe enkya walabye. Naava kye kinkozesa ennyo era kye ngamba abawala bakole nnyo. Nze saagala kusaba saagala kwegayirira njagala bobo njagala omanye mukyala wange yeetaaga kino mu budde bwe buti oba nfuna era ekiba kikulemye mba sijja kikusaba bajja genda nteekateeka mpola engeri gye nkivaamu paka lwe nkifuluma. Saagala kusabiriza nnyo bya kisirusiru ebyo ng'okimanyi nti mu budde bwe buti neetaaga kino. Emotoka gy'okulinza bbeeyi omanye nnyo amafuta. Kyogamba nti kale si oba olumu mu wiiki wogamba nti kankwiremu 2 gakuggyako ki nga sigakusabye. Kati tugategate akuwadde 2 mu mwezi ogwo gaabakomako tugeze mu wiiki kubanga emotoka enywa oba okiraba omwezi gye mitwalo nga 8 kimuggyako ki bagamba talina maanyi tagwa ddala ogenda okujja gyendi nga bwontunulira bwoti ng'omanyi kiki ow'amaanyi tagwa ddalu oba atalina maanyi atalina maanyi tagwa ddala oba ogenda kugootya nga togayina. Bakulu ba anko muwulidde obugambo obwo omusajja ng'ampadde emitwalo 80 saavisi gwe muwa nganze ate muwe saavisi ki? Of course omusajja yenna kati guno omulembe gwatuuka wakyaliwo alina obudde obukera ku makya otabuleta bukyayi bw'obujajajaja obwo omuzuukuse mu mukwano otegeera akati kacyayi kaliwo likakoze eki kayidde obwo twafunye obudde tobulina kyekikuwasisa omukazi bw'oba owasa agende masa services endala ye main service ey'omu kisenge bwensuubira sikyo gy'olina okumuwa gye nnyina okumuwa zinendala nyingi lwaki ozijjawo nze sisobola kugenda mu masepiki kufumba kuba sikyasobola ate sisobola naye tuba ne maidi agifumbe kale mujjulire oba onfuna kuba naye ne bw'anaasanga oluwombo nga lusibe kuzina engala ajja kulaba talina lusiba trofi ayimba naye amazima gagamanyi kakati maidi kagifumbe nti mujjulire nyemutuusize ku dining mba sikoze obuvunanyizibwa oba okoze obuvunanyizibwa ng'omukyala tebikyaga nnyo ebintu byakutunkatunka ebyo ate ebintu byakutunkatunka ebyo bisaana bano abawala abatulawo ewaka abatamanyi nti bakera ku makyala gana ne bakola n'alira bamutere w'omutwalo gwa kameeza abo nnyo tetwali bulungi ate tekikyali kivumo nti mwali bubi ate kikyali kivumo ekyo kati nze ne bw'okinvumo kiringa mutuku nga mambu wabula okuze alhamdulillah wabula takuze paka ku myaka wabulamu tebufulika kati twali bubi bwe tuba twali bubi banyaffe batutuma basajja bali bulungi tebabatumako baavu omwavu anoonye kirasi ye bwekiri kati oba njagazaaki kati omwami wo bwayakuwalira wano esaawa ena naye era kale byankoleddeko abinkoleddeko nga tutandika olugendo olulala talabirira ate eky'omwami okuba nti nno ayavuwadde kuba omwami wange byankoledde bingi okuba nti ayavuwadde byanjawulo yenyinza omulabira n'omutima guki twogera ku gwe tusanze nga talina wadde okitegeera mutandise obulamu talina wadde naye nga mu kisenge mwisufu nnya nti abawala bebasinga okwagala talina wadde ekikumi naye mu kisenge musufu nnyo ez'empewo z'ekika ez'ekisiru ez'ekyavu ziba mpewo zakika talina nno naye omwana oyo yasoba
Ushegera lwenti watuuka natandika okwenyonyongoza yekka natandika okubira abantu amasimba nemompole naye ng'osula agumira ku maanyi ga kisajja tetwakwa abasajja abaavu interview eno enyumidde buli kyayogera owulira nga tekinyuma buli kyayogera nalyokaku n'omuga kati munno mukwano badde njagala kugamba kakati nno kalaba emmotoka eyo manya ngonteremu ka full tanka kubenywa tujja kulaba tujja kola nafuka tujja kulaba tewali statement esinga kumenya mukazi mutima la kumumala maanyi nga tujja kulaba bakyala mpandise okugumira ku trophy ne nzimanyi abasajja manyi bamanya okumvuma kirabe kitunonera abakazi abaavu bebavuma abagagga gamba kyayogedde kituufu babyenjogera bibakolera bakyala baabwe naye nga temulimu n'abasajja abatagaba abagagga nga mugagga naye nga tagaba gyali nga kyebali nga mujjamu obujja 10 ojjamu sikambula mujja kumala kwekwata mataayi lwakuba nze nganze nkwatulira nkugambirawo timunaayo zina tozimpa naye sijja kusobola kwegamba nakimanya adhano kwefula holi mugambe nti abannanga ntandika atajja gamba ndi muyaye nowe mulage kyoli kyoyagala mu mutima kuba olina ebyetaago nga gwe omuntu bano abasajja nawoneefuula holi ne bwokola otya gwe naava ojja kusirika asange gojja sirika olema musaba asange trofini ajja omugamba nga tompadde ziriwa akwata asatu akole ki agawe trofini naye nga gwewaze n'ogamba bambikamuleka omanyi omusajja naye bw'omuteeka ennyo ku bunkenke abo si bantu kati musabe akuwe kyayina okuwa akole kyayina okukola the moment omusajja wajjira mu bulamu ababuvunaanyizibwabwo okitegeera si gwe mulabirira tulabira bakateyamba babuvunaanyizibwabwe kuba yasalawo naawe n'osalawo mweyambulire lwaki oba weerabirira omanyi nti abasajja b'ennaku ne basudde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe ekituufu kyoyogerako ng'abawala ssaawa zino be balabirira abasajja balekawo n'ez'akameeza nze buli kyoyogera kituufu alekawo n'ez'akameeza bambi bba wange talina bambi anti buli lw'oganza baagala nnyo oganza oganza kwe kuliwo okugwa mu mukwano tebalina gwa mulaavu ku Kampala kuno bw'oba onaayagala ogaggawale n'akasente okakuume toganza onakulabisako limoti Kampala wano olina labisako limu akulaba olaba omusajja oba omukyala taganza simanyi ku basajja naye oli kusaidia abakyala kuba wogwa mukwano ova kumulamwa ekyo nkulimbye maindi bwogwa mukwano galina kusanga olimu namu kasenteko bulungi n'amanya kati nkigonzezza bwe papa otandika nokamuwa kutidde n'emmotoka gamba ebyesimuzo kiri waleeta nkoleki nvugemu era nze bw'otandika ebyo ng'omanya ono atandise ova kumulamu neera nkugambira nsijja kugikuwa oba okiraba okimumanyirizeewo nti ebyange ebiba byange n'ebiba bibyo yes kati tolina kuganza mweyagale kyetwandiise kale nze nkita fuck buddy otegeera woolirira nti omuntu omwetaaza akole ki mwenyumirwe bye just naye ebintu ebiyingiramu nti financially abawala bagudde naawe okimanyi nga baali bavuga amamotoka naye nga n'omwaka teguweze okimanyi bagudde lw'abasajja nadda ku bigere kuba yagwa mulavu by the way nina omuwala gwemanyi yali kyali wange yali alina ne botika awo waggulu omumanyi I think omwalo yagwanga mulavu ng'era bogamente ekampani tinagwa mulavu nagwa mulavu nawanga abasajja emmotoka omuyaya ate yagisitula namba n'agitwala nga ne sente azibbe ne kabotiki kagudde sikugambye nze mbibagamba out of experience kuba mbambiraba ate nga mbimanyi ate sibibagamba nti kubanga baali babinkozeeko naye muli mu bwongo okimanyi nti buli lwaliganza omuntu nga temuli ku level yemu ebiseera bisinga newaabwe tomanyiyo kale waliwo okumuganza nga background ye benna obimanyi bamuzaala wano maama ye waawano nga buli mbeera yona talina wayinza kukola ki naye omusanze Kampala ovuga tavuga ali ku kigere oba okiraba okutta emmotoka ogimuwadde kuba oli nnyo mu mukwano oluusi mukazi watinawo obulamu ozimbye buzimbye nebanange tebinyuma trofini ng'owavuga omukazi olina wabigere okitegeera kaakati oba olina okumanya wookoma n'otagwagwa mu lukwano olwo
munjogere nyangu n'abasajja nze ngamba nnyo bannyina faabo banoonye kirasi zaabwe kubanga tagenda kera ku makyagwe ku trofini si kirasi ye agenda kujja atambuza bigere naye nga ye ayagala afa muwala mulungi tebaagala kola ate naddala ate baagala obbawasa kati kyobanze nabaga malwa yaŋŋamba mbumulabe olabe ko olina kyeyombo kati ne muganda nja kuwasa okuta obuseppikiggwe anti alina sente tujja bbawasa bakube n'embaga mugambe gwe gundi yanona ali ku kamera Mr. Musazi kati ngenda naye nsanga okuusa obusepiki obwo n'akabalasako lwaki kubanga talina sente ate ayagala owasa zekyo kingamba n'avuuka bakole nnyo kubanga embeera eyo bw'etuuka bw'etyo oba tokyasobola mu butuufu Kampala oba olina navaamu n'ogenda mu kyalo ate bakkiriza kuba bw'otuuka mu mbeera ey'okufumbirwa abakazi ate naye batebannungi jjukira tulina be twagala bano nga tubaagalira mu nzikiza akasente tujje kubalyeko ne bakyali baffe naye nga tubaagalira eno waliwo be twagala mu public naye ate saagala nkwagale ng'ogenda kunswaza nga tulagika mu bannange atalagika mu bantu omuteekera ki mu public oba onoonya waaki okugjako entondo kale katugambe emitima gikwatagana tomanya naye talagika mu bantu omulagira ki mu public nga n'abalagika mu bantu tetubateeka mu public ate nze kyensinga okukkirizamu nti love life yaffe erina okuba nga eri private by the way nekyabaala okuteeka abalenzi mu kuki mu butaala okikiriza nze ku lwange sikikiriza omusajja wange kigwomanyi siina gwe manyi linnya manyi omu ate naye owuliramuwulire mpuliramuwulire ate nakyo kiyinza obba bigambo nga bawaayira nga bakisala ate era gogenda okumbulira ekituufu oba kituufu bambi tomwatula linnya asisobola ndeka mukyala nange musajja twayinza obba bamuwaayiriza nga bakitema nagamba ne banteeka ku kamera kuno naye nga kyonna kyekiri kijja kirungi kulaga musajja mu kamera ekisooka abantu balina emitima emibi nze abantu mbagamba ku social media kuno nti ekintu kyolina ekirungi ng'omanyi kikuwa essanyu tokiteeka mu kamera ekisooka abakazi bali kuno balina emitima emibi abakazi bali kuno balemwa baferiya bali unlucky mu relationship kati gova erina omusajja otuzungirako nambeemo onasimaye oshegera nga balengera nnono amusupu n'alekera omwami egifi nante yeba laavu baami balina olukwano olungi nnyo ng'olweyalesewo omutwalo no naye bakubaala nze nkuyita nenkugamba jangu mukwano ng'ofuluma kubanga esaati omuteteredde negaba naye omutwalo guli gubulako kubanga gumulako kubanga kugenda kugula koota ya nnyama era mwami watoleseewo webalennyo era mwami watoleseewo ogenda sangawo omunyeebwa kati bw'aba tazongeddeko mufumbira omunyeebwa gwe ne mukene wagusanga guliwe guti omanyi bulina omusajja obukopi ate nga bo buddeyo mu mawoteri ne bulya balya bubi kati mufumbira omunyeebwa gwe agusanga guli wali gutuutidde naye eyo embeera ekyaliyo abasajja bangi abakyali mu mbeera eyo abakyayisa bakyala babwe tetwakola embeera embi twakulira mu mbeera ey'okulya lumonde n'omwe bajjagala ne balowooza bulwadde kumbe ojegeera kati otuuse mu kibuga ojegeera ne bakubuuza bannanga wayagwe kyekikuluma kikeeto si bulwadde naye luki lumonde kati ompasizza era ontutewo ondendisiza emimonde n'eminyeebwa ekitegeera toyagala ensonga kigamba nti twagala abasajja balina bulungi tubwagalira ddala ba anko ndowooza muwulidde tetwetaaga nnyo basajja bali bubi nnyo bakuzimba oba olaba abawala bettanidde nnyo abasajja abafumbo si lwakuba nti tebaagala naye mulimu omufumbo ng'asobola okukulabirira n'okusinga atayina webale nnyo waliwo omuwala lumu yagamba nti saasoma buzimbi abavubuka ng'agamba njala mukazi ananzimba olwogonezimba dde olina sooka kwezimba by the way olwoka ozimba omusajja okitegeera omuwala osooka kwezimba sooka weezimbe oba oli mu relationship otuuseko kyowulira nti oyagala ogulawo polotiba obubeereyo bukoleki olwoka odde ku musajja kuba tomanya byankya abo bakyuka bakyuka abo bakyuka n'okwata omusanyu gwonna ogumalidde ku ye ozimbye katugambe tanulu etuuse waggulu mumale mwawukane benna okoleki obireke kyemmanyi nti omukwano guno masanyu gansi obola gambe financial tolina kuzigatta muki mulaavu buli lwozigatta oba ogwa
batulaba nti yaddayo Masaka omwami wange tamanya n'akapolitika nga wekaleba yekatunula naye ng'akimanyi nti nnina naye tamanyi nti ziri wano ziri kubanga tebimukwatako ekitugatta kiri kimu kisenge kakati lwaki ate bamugamba nti munaye naguze egindi nengula egindi Trofini interview eno bukyanga nkola interview enyumidde nnyo ati bagamba mazima ate tebagala wulira mazima bagenda kunvuma gwerinda tebagala wulira mazima gabaluma naye nga mu byonna kyonna kyekiri bagende bakole bave mukulabirira abasajja banne balange ndifuna ku musajja bwati beera omukyalo omugagga bannange nze banna waliwo yansanga nali ndi ampuuta najjimu kuba mugongo nali nvuga mvuga ndi ampuuta ko muwala muyitako ku pichaka agamba boda kinengere kimalaaya laba zimalaaya zino musajja akiyiwamu empundo shegera nemba empuuta wano nemugamba yempuuta njikukubya ogenda okole mujja w'engombe yegamba nti abasajja bebakola ki bebabituwa omusajja ayongerezaako n'akuwa nga mukyala we kyaba alina okuwa nti kigeza nti buli muntu kyaba alina ekirungi aba musajja nti abijje mu basajja kwegamba kibaveemu bwongo nti era ababijje mu basajja obalaba ojjukira enjo wa Lwasa okyamuwulira ate owaayo ogamba olwaba okuyomba amakati niwe kati naye akawuno zo nagikigulira nga tulina bogerera kubanga kituufu yakola ki nagisika ate ku social media okyagiraba abasajja mutuswazizza naye ate n'agasajja gasiru omuntu yenanga walebe ku bwerere bwe naava nga buli omu amanyi obwerere bwa munne kyonna kyoba wamukolera oba kimukolera kimulekere bwali buvunaanyizibwa bwo kyogamba gwali agala omwana w'abandi omukalakate bukalakasi bwerere genda kuba nnyoko okitegeera bagende kuba nnyina abo ab'obwerere naye buli kyoba wamu wakimuwa mulaavu kubanga wali omwagala era nze nonkubira mbulete emmotoka yayo ngutwana butwazi ku poliisi gwedde obadde tondya oba mubbi era afande wuuyo agitwala naye te buli kirabadde akola ki andya netulaba abadde amanyi akola ki ali ku mwannyina atabadde mwannyina webale nnyo naye era bisingako lewa busajja bukopikopi nga bwakulira munaku ogw'e Masaka era ab'e Masaka bakutukuba ab'e Masaka aba n'excitement eyo ey'abalwasa abamu tebali bubeezi mu kamera balwasa nti abamu tebali mu kamera manti kuba tebali nga Lwasa nti ogenda bamanya naye nga naava abakyala bagambye nti endabika yange ennungi ntunda ekizigo wabagambyeko bannange endabika Trofeni ennungi eno gye mumulaba atunda ekizigo ekinyiriza abakyala ate nze omukyala wajje wange bawene ku butiipu obwokunoonya ssente era tovaawo nga sikuwadde waakiri amagezi amatini bwe gati tigenda onoonye ssente tobeera mukyala w'omugagga olibaga nti nze sisobola kukola naye nzijja mu basajja era nkwayo ku butiipu nti mubbe bwoti okiraba nange okulaba nti akuwa mulimu abatali bakozi kuba kubba okwo kuba kubba Trofeni mulimu abatagabanga bo bampaka kalabbe mubbe okitegeera nga bo bampaka nga tagenda kuwa mu mirembe nga ye wakubba bubbi abasajja bangi abagagga nga n'olukumi lumuluma nakugambye mugambe kati mukwate booti ozimuggyemu naye nga mu byonna okukola kyekisinga bagende bakole omukazi akola ne waba olunaku afuna 2,000 ng'ofuluma n'okwata nsawo booti ng'omanyi nti ogenza okukola bakuwa 2,000 ovaayo oli mugumu ng'olaba yenyinyuse n'ebbiri at least omutima nga guli mukaka okukola kintu kikulu nnyo ate awo tusukkawo sooka otusomere ne ku nnamba y'essimu bakunoonyeeko Trofeni ab'ekizigo kubanga olaba nange ntudde naawe onyirira mukyala ekizigo ne bedroom products zonna bedroom products ezo zeziri ziki ezikwatagana ku kisenge awo batoze mu bwasenga byonna bifa ku mukyala naava kati kikugasa ki okwenyiriza ku ngulu nga munda oli mukyafu okitegedde kyova olaba nnyo abasajja abasinga nga lesewo omukazi omweru atukula nga amata nagenda n'otuwala nabagaba badde atunoonyaako kiyamanyi ayino kanfuna kati so olina osooka neweefaako munda weddaabirize buswitana bwonna bumufunza bupuulingi okitegeera bumuwoomya olususu lyoke lukole ki luddeko lwe lusembayo olususu nena kasabuuni akalungi ka pink rose virginity soap kakola katya kafu kakuzaako nnyo embuzi bulungi nnyo musajja nagaa mwana gwe wakulira wa nti bulijjo mbadde embeera y'e Masaka nga nze ngamba nno mbadde embeera y'e Masaka n'akajja gye miyayu gyamuno
ekiziga abakyala abagala okubeera nga bajja munnamakulu abagala okulabika obulungi ng'obalance nga ngalo tekuliiko nnako amavivi tekuliiko nnako era empeke gyeziri ezeeruusa n'empiso akabeeyi ojja kuba obagambira eyo ate muneekali negotiable sibanyiga nnyo omanye embeera bawe namba y'essimu itsoke gisome mu Luganda edi 07 07 00 49 99 7 okay banange Trofini bwati bwabadde bakyala nange mbagambayo akagamba akasemba banetukole banange tukole tuleme kubeera bakyala babagagga tubeera abakyala abagagga banaye ekinyuma nnyo Trofini ng'okedde ku makya ofuluma motoka yiyo ennyumba yiyo ne wobanga oli maka ga musajja naye ng'olinayo akayumba keeyo mu butuufu nga tebugenda kera ku makya akasumuluzo kano nga tokugamba nti jangu oli wakaleete you know yangu wano gigula ate owayi nga tetunamaliza program waliwo kyali wange gwe bagisikako emotoka nga tuli awo bulijjo tumanye erina mu mannya ge ne bagitwala so bakyala ate naawe abagivuze nga bagikuwaddemu buli lwavuga oti ne mudde eri yiyangeri gyogimubbako oba okiraba oleme kuviiramu awo bakyala munoonye ku Trofini abawe ku buti gwe ne munange nkugamba ebya life experience bigwa bikola ki binyuma ate nga nebaza ababeerako abasubscribinga abasharinga temujjanga okumusubscribinga emusharinga ate ng'olunaku olwaleero gwe nkoze naye omukulu abadde ku kamera ye Mr. Musazi wali eri ku kyerukuli ku DMS munoonyeeko gwe ne munange akwate bulungi video yo abeere nga akolera bulungi audio yo gwe natamanyi kuwandika luyimba osobola okuba nga obunoonyako nakola ki nakuwandikira oluyimba lwera kankuwa enamba y'essimu eri 0702 nange njirabira mbanaye 0702 98 49 0702 98 eya nabali ku WhatsApp musobola okubanga mumunoonyako okay 0775 03 999 8 munoonyeko waliri ku musobole okwatagana naye ali eri ku kyerukuli akola bulungi gwe no munoonyeko asobole nga akola ki okubanga akuyambako ate nga banavazibuti mukyala bakola bulungi gwe alina kuhingira kwanjula wedding oyagala kusomesa abaana makeup oyagala bintu bya beauty tunoonyeko ku namba zaffe ez'essimu 0706555002 banoonyeko ku 0706555002 gwe no munange nkwebaza subscribinga asharinga abeerako n'ababeera ku TikTok mwe musinga comments za mwenziraba era kurenkomawo nja kubanga nzireeta tuwayawayamuuko n'abeera mu comments abatuva bane mwebale nina nabbeebaza nnyo kubanga wali eri atakomentinga so mubeere bulungi bye bye